customer abadde mu supermarket ng'agula bintu bokoleramu omusajja akasimu akaleke All right, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Giddens Kawesa. A straight out Niyo ogenda kumpa ku kizigo nesigemukko nange. Ekibasajja bukire. Ngo yagala kwekuba yagala sigala mu kale kizigo bukire. Kusoma ku kizigo. Yoga kusigala mu kalayo. Y'abasajja babiri tulina scrub, tulina oil, tulina lotions, tulina sabuni omulungi omusajja gw'osobola okunaaba n'otereera ennaku zonna abasajja balina embala. Kituufu nnyo nnyo. Fesi zaabwe ziba zifaanana bwe baba basiiwuuse. Products tuziyina ez'abasajja zisobola okukozesa. Nakuba gwe already era olabika bulungi. Mashallah. Mashallah ziba ngambye red I'm glowing. I'm glowing. You're looking good. Ne glowing. Yawukana bitya. You're looking good. That's what you're looking good. Smart, but for you, you're smart and glowing. Oh. Alright, thank you guys for watching the channel. My name is Morris Giddens Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Going to dinner ye mukyala eyansiba omwana musobeddwa yali wange oyo mwana yali wuwo mpoa yali wuwo teyali wange oyo mwana yali wuwo just wakwali we buzabu Daisy gwosobola okukkiriza omulambo yakuba mwana wo omulambo kuba mwana wange kati omwana wo wafa bamuzika ku kijja kyani kya taata we kitegeeza omwana yali wuwo nesezala wange nga ngobaganya bitya ali mufere so wamba bajulaga erinnya Shanamata kuba mu Aromatic nga mbaleetedde ekirungi ekigenda okubanyiriza kirala bizigo sapuni scrubs supplements ekyo weetaaze tukirina wano ku Asha Beauty Glam TikTok zaffe zonna gye tuli tujja Asha Beauty Glam Glam ne Asha lwaki akakantu mbadde sikawulirangako ka Glam kali unique kitegeeza byentunda biri classic biri unique Asha ekirowoozo kijjawo nagamba nze kantandike nange ntunda ebintu ebirabisa abantu obulungi ekirowoozo nno munnange bojjukirako awe nazanira customer care awo nga fesi yange efaanana bulungi embalabe nnyingi ng'embalabe zimazeko emere nasobola natunula mu bantu era bwe natuuka ku seti ne baŋŋamba ogenda zannyanga wa mukyalo bwe bagamba ku seti nazanyanga wa mukyalo customer care sizoni mwanu ojjukira naye nzanyira mukyalo nga nze n'embalabe zintudde fesi kati ffe munaye ffe oluusi tetubeerayo ku tekinika tulaba bulabi nga bagambye nti kati Aisha agenda kuzannyanga bwati ogenda kuzannyanga bwati kati tumanyi ensonga asi ye yali ensonga just nze ngamba kyannyamba script okufuluma ng'olwedde ezannyanga wa mukyalo kitegedde naye kimanyi Aisha ebiseera ebyo ne bwekubanga make-up leeyanga nnya ng'embalabe zirabika nalina embalabe ng'era embalabe eyitamu nalina embalabe Morris nga nina n'enkovu nga ewava embalabe wajjawo nkovu nentoba n'embalabe onamala otoba n'embalabe nentoba n'enkovu ate nentuuka ekiseera nga sibalansinga nga omufesi ndi muddugavu eno ndi mweru eno okitegeera mufesi kyali kirese nnyo obuddugavu mbalabe wezikulu mbalabe weeva webaleeta ekiddugavu kati enkovu jjukira teyo ya black enkovu ya black kitegeeza eba ebyonoona bwonoona n'entreating embalabe ne ziwona embalabe we zaamala okuwona ne ŋŋamba kati nzizaako ki nina okubalansinga skin ne nnoonya ekizibu ne nkyesiiga embalabe ne ziwona
n'enkovu ne ziggwamu. Kati we nawona naye okutuuka kwaka akazigo ke weesiga ne ziggwamu embalabe wali okozesa omanye ebizigo bye nasuula nalina packaging nga ziri awo naye nga zonna zigaanye naye ku bino bye nasembayo okukozesa nzijukira bakulagirira omusulo ani yagundagirira gundi ani oba yali Conrad kosinza byogedde Conrad Morris bakulagirira ebintu bingi kyekyamazima tekituufu nakozesa bakulagirira eddagala ne bagamba kigagi simanya akola biki banaye kyesaako ne bagamba okere ku makya webulungule musuulwe suulwa awanya embalabe byonna tebabikulagirira suulwe ndeka nze tebamuŋŋamba nakola birala nokola yes ne baŋŋamba musimanyanga olina ogendako mu sawuna olina ogendako simanya mu sitiimu simanya sikini eterere bulungi nabikola byonna embalabe zaagaana era we nafuna ekyamponya embalabe sikini yange neetereera neŋŋamba nina okuyamba ku bantu abantu bangi baliyo tebamanyi byakozesa embalabe zibaluma zibamazeeko emirembe esikini tezibalansinga neŋŋamba kati bemaaza natera neŋŋamba kati kantekewo bizinesi eno nange nyamba abantu abali eyo abaagala okufaanana nga nze abaagala okutereera abaagala okubalansinga babe nga bannoonyako tulabike bulungi naye omuntu akusanga nakubuuza irima naye Aisha ng'olabika bulungi nakulaba mu firimu eno nga olabika bw'oti nakozesa ki naye kati bwemanga nkireese nekiteekawo kitegeeza oli wambuuza okozesa ki abajja buzzi wano eno nakola ki nakifuna alright so kyekyakuleetera okubeera nga oyingira beauty glam Aisha beauty glam bangi nno abali eyo nga balina obuzibu bw'enjawulo obw'ensusu nga balina ebizibu eby'enjawulo ebyokubeera kati era nga bwogambye nti embalabe yeso zikonjaba nezivaako nezikuggwawo naye ate nezisigala ng'ate enkovu zikutawange n'okubalansinga nakwo by the way Aisha nzijukira ne obeera yali mu kaliko ebisebuka bali customer care kati kino tekiri ku mbalabe nga okusumbuka emimwa nga nkalanye emimwa naye kyalinga ebiseera ebisinga kivaako ulcers lwobeera ng'olina ulcers emimwa gyo giba gikala nnyo niwoba onywa amazzi gwanze nywa amazzi naye emimwa oba ng'olina ulcer gikala ne gisusumbuka naye kati nze tunakifunya solution bwemala okunywa eddagala lyange erya ulcer nenywa amazzi ng'afuna kapiipuli kisikale ng'akasibwako kulowooza otulaba ntulaba kati kati ntulaba you glowing era firimu zonna ezizzeeko ezizibaawo by the way ndowooza okuviira ddala ku promise okuva mu promise is it okuva mu promise otandise oterera promise neziddako zonna waggulu wano naye ate jjukira customer care ate nentabuka noddayo nzirayo gwe natoba olwo nga tonaba kuzuula kituufu natoba nga tunafuna kituufu kati ng'oyinza okufunako kyeweesiiga guno omwaka nekikukolera omwaka ogujja nekigaana oba n'okyesiiga n'okivaako n'odda mu buto nga gye wali ate okimanyi waliyo omuntu akuwa product y'embalabe n'ogikozesa nga bwagikuwadde womala ogikozesa katugeze n'ogivaako ng'embalabe ziwona neziddamu nezikomawo nga nina embalabe nenzijja nenkugulako eddagala ly'embalabe nendyesiga neziggwako bweriggwawo neziddamu akabanga katono nezikomawo jantuukako nnyo era kyova olaba nti nze nabaleetera product ezigenda okubakolera abantu embalabe tuzitwitinga kuva munda nekuzimba embalabe yeba esinje kuva munda kati oli oluusi akuwa eddagala ly'embalabe nga
wano okawukawe wagenda okala naye nga munda wakyali damage tegeera zibanga nviiri munda ozisalako okyakamanyi zidamene zimera kati oba olina okufitinga kuva munda enzika kati obola n'omuntu ayagala okweyerusa yenna ebiseera ebisinga agenda nnyo ku mpiso ayeruke kuva munda nga tayeruka kuno okuntu obolaba oluva ku kizigo addugalirawo nansonga ayerusizaawa wano kungulu naye kati oyo omuntu abeera ku drip amira empeke nga tinguwe yesiiga ebizigo kiba kizibu nnyo okuva ku kizigo naddugala lumu nga bwe yali kubanga empisa eba ekyakola ki eba ekyali munda ate eba emwerusizza kuva munda naye kati nga ebikyala lwaki omukawe wali muyisaamu amaaso ki ekyagananga okulya ekikomando omwami we alenze ndi ebikomando naye ali abiredaye eno kale eri ekikomando bannaye nedda nsirya kikomando sirya kikomando yalinanga okungulira omuceere angulire n'ennyama n'enkoko nekyennyanja naye negaliza ekikomando mu mbeera nga gwekale kati gwe nga Aisha ne Aisha yawukana ate ne Daisy twawukanira nno ddala erya ddala mutya twawukana kubanga muki kyemwawukanamu lugezigezi mputu mu byaddala sirina lugezigezi lukoma mu firimu ne mu byaddala sirina mputu ekoma mu firimu ne bannange walina emputu bannayimu anti nali lastiboni nekyekyo n'emputu kati ewaka nga nze bebi nze gwe bayisanga ka bebi nze buli kimu okitegeera ate nalina obikola naawe balina obikola ng'olina okukola ekyekyo Aisha gundi companies ezimu nyingi ntudde ku lubalaza film production kidawalime promoters lwaki mu kampani zonna lwaki walonda malumu amatiko naye njagala kuva ddabalirawo nali nga naya firimu zaabwe romantic era bwe natula senior 4 nengamba nina okujoininga romantic bwe nagenda ku high school nasooka nenzija nga nakatulwa ba senior 4 ne bampa naye nga ate nina okuddayo soma okitegeera kati ekyo nenkireka nenzira nemaliriza senior 6 era nagenda ojoininga senior 6 nga kyengenda okukola nkimanyi kitegeera wagenda ojoininga mukaaga nga kyengenda okukola nkimanyi nti ogenda kuzanya firimu ngenda zanya firimu era ne koosi zange ze natwala nakimanya nti nno ngenda zanya firimu saayagala kwekaluubiriza tegeera kati era kyekimu kyekyo university era yeyo koosi ne ku university wakola koosi ya acting filming nakola drama and film like ku higher institutions students like oba okola acting oba okola drama and film bakuyigiriza ebintu bingi tebakuyigiriza acting yekayekatu biba bingi oyiga bingi kubanga mu koosi yaffe eyo osobola okuba omusomesa wa abaana osobola omusomesa w'abaana as in teaching neweetabeera drama yokka oba osobola okusomesa drama in education like ng'osomesa ne banaffe n'ebisukkawo no like what I mean nti osobola okusomesa kati olaba nga bwe twali mu primary ng'abantu bajja ne batuyigiriza bino bya MDDA awulikyomi kikyemu kati omuntu asomye koosi yaffe aba asobola okujja n'akola ki n'abatraininga kubanga ye aba bimanyi bulungi
osobola okuba omusomesa because osoma drama and education. Osoma bingi kale okutwaliza ewamu. Waliwo directing, waliwo stage management, waliyo okuzannya, waliwo script writing, course eri wide. Bwe kyogamba nti kino kyengenda okukola kyokola. Osobola writer, osobola ng'ozimba stage, osobola okubeera director, osobola actor, actress. Oba osobola okugamba nti byonna kambikole n'owandiika no directing ng'ate era n'ozannya. Ate ng'era okutuuka ozimba stage era yeggwe. Osobola okukola editing. All about specializing. Kati nga olaba abasomesa nti asoma naye n'agamba ngenda basomesa English oba geography. Kati zonna nkosi tuzitunuulira. Directing omusoma, n'osoma stage management, n'osoma waliwo kosi tusoma nga art. Kati nga bwe banagamba designing stage eyo ebifaananyi nti omanyi painting, scenic design. Scenic design. So ebyo byonna kati gwobimanyi. It's just all about specializing. Yes. Antwale kino. Naye nga n'ebisigadde emaaso osobola okukola mba nsobola okubikola kuba nze nasoma art. Nasoma art era we natuuka ku campus nga tusoma scenic designing. Kyanyanguyira nnyo. Kubanga bakuwanga question ne bagamba nti kuba kino. Olina okuba ng'omanyi okukozesa colours, ebifaananyi. Ndowooza banyogera scenic omanyi ekitegeeza. Scenic nze saakola art. I don't know what my scenic. But anyway, we love you so much. Thank you so much, Morgan Kawesa. Aisha, obadde otugambye nti no olina akadagala kakukolako embalabe eziva mu industry n'ekireera. Owekali wano osobola katulagako. Weebiri ebiwonya embalabe. Embalabe? Ambibalageko. Tukyaliku Aisha Beauty Glam, kasooka tulage nga product yatugamba tulagako afe wano ku Aisha Beauty Glam gamba kibaawo sonolito kanyangu Aisha Beauty Glam naye nga ate omuntu wino Morris maja kugambyako ate kati gwe nno weetaaga course eyo kubanga editing omwagala nnyo. Ani otume editing mwesomesezza? Omwesomesezza neyo course ni kinnamba. Eyo course ni kinnamba. Okusoma editing. Mwesomesezza. Ate okwata kamera. Byonna kati yiyo kamera kati wuyo omwana ali ku kamera nze yamutendeka. Obyeyigiriza wano kyokka ffe tusoma bisome ne bakuyigiriza settinga kamera bakuyigiriza okukola Namasaka muganda wange. Buli kimu tuba tukisobola. Aisha kati ososaako kaliwa? Kati ono eno ye package y'embalabe. Eno yonna bweti. Package y'embalabe. Obulaba obutono naye bukola. Nesiba ngamba abantu wano nga nkola video zange oba live ne mbagamba nti tekigasa kuwa kintu kingi nga tekigenda kukolera. Morris ngenda kuwa ekikebe nga kinene okyesiige nti n'owona mbalabe kati okiteeke wali ebbali nga tekikoze. Naye buno obutono buno bwolaba kugenda kukaza embalabe ate nga zikala kuva munda ne kungulu zikala ate nga tosigazza nkovu. Kati osoosaako kaliwa? Osooka naaba ono sabbuuni ono. Omunabamu bulungi nnyo n'okilinzinga bulungi nnyo face yo n'otukula bulungi nnyo. Bw'omala okunaabamu katugeze budde bwa kiro n'osiigamu kano akantu kaffe. Okasiigamu bwe kamala okukala ng'ozzaako kanene ak'omu makkati nako ng'okasigamu nga weebaka. Kati bw'oba okedde ku makya katugeze bano abakeera okugenda okukola oba osibye waka tekirina buzibu osobola okubikozesa. Onaabamu bulungi ne sabbuuni waffe ono n'okuba ekyovu n'omunaabamu so that ayingira munda ezo embalabe zikole ki zifune. Ekyo kibalabe bwe kimala okukala oba ogenda kwesiigamu kano akantu kaffe kakiriya face. Osoosaako kino n'onaaba sabbuuni ono n'ozzaako kano n'ozzaako kano then n'okozzaako kano anti kano okeesiiga ku makya. Bw'omaze okunaabamu bulungi nnyo face n'etukula bulungi nnyo
bw'okeesigamu ku makya kano ne kano bwa kiro. Kati oli ng'alina embalabe nga zi strong, waliwo abantu ng'embalabe ze z'amaanyi. Bw'omala okunaabamu n'onaaba nnyo ne sabbuuni oyo okuba ekyovu ekyo n'okirekamu ne kikala. Bw'okirekamu ne kikala n'olyoka osiigamu buno obuntu bwaffe buno obubiri n'obusiigamu ekiro busulamu. Naye bwe ziba si z'amaanyi, bano simala luyinja, lusolo, bikyefu, onaabamu n'okinaabamu n'osiigamu ne weebaka. Wiiki emu embalabe ziba zikaze. Package eno esobola n'okukola ku olusolo, luwumu, bisente oba yambalabe yokka. Bulungi nnyo. Byonna byonna bikolako. Kati kano akazigo kokka kakiriyalinga buli ekibeera mu ffeesi nga kikyamu. Luwumu, lusolo, biguuna, ebisente, kano kokka kabijjako. Okulaba nti ogenda okuwona embalabe nga n'enkovu zikoze ekyo ziwonye. Ate weetaaga gula ddagala ddala lya mbalabe ate amini lya nkovu. Ate kati mponye embalabe kati noonya lya nkovu nno kati gyo litwala lumu n'owonna byonna omulundi gumu. Kati package eno ogikozesa ddi na ddi kuba mulimu abaana abantu nze naaba kumakya mutuufu nakawunzi oba olunaku onaabamo olulimu olunaku ebiri. Ate kirina buzibu kasita onaaba katugeze ogenda kunaaba ku makya kasita omala okuteekamu sabbuuni olwo n'omunaabamu ffeesi netukula bulungi nga weesiga akazigoko kano bw'obeerawo emisana. Bw'otuuka ssaawa 7 ng'era oyagala kunaaba ng'era onaaba ng'ozzaamu akazigoko. Bw'otuuka ekiro era ng'oyagala kunaaba ng'era ng'onaaba ng'osiigamu buno obw'ekiro. N'osiigamu buno obw'ekiro. Tuli ku Aisha Beauty Glam n'omukyala Aisha Namata. Mukyala Karim ombwati yeka. Era mukyala Karim ne Karim ne kimanyi Gloria. Nti bwazanya ne Karim. Watching atukyali ne Aisha Namata. Ate nga muzanyi wa Uganda azanyira mu Aromatic Entertainment. Aisha oli waawa olina oli wa Munamasaka? Si Munamasaka naawe. Naye naawe oli Munamasaka naawe. Nani mwana wa Mityana. Sikwata ku Masaka Road. Okujjako owemba mpise Masaka nvira mu Kibiri. Kibiri ngaka. Nenzire ewa. Ewa. Nenzire ewaffe eyo. Aisha, kati otugambe wali mabega nti acting kyakuyingira munda ovira ddala ku ssomero n'okisoma n'ojja n'oyingira mu acting. These days okuyingira mu Aromatic Entertainment abali eyo ebbali bagamba kikalubamu oyingira. How easy or how hard was it for you to be registered as an Aromatic Entertainment actress? Baada nze tekyambeerako kizibu. Mukama ndowooza yanteekako akasubi. Tekyambeerako kizibu. Nze najja ne mbagamba njagala kuzannya Uganda. Ne mbabuulira ne koosi gye nsoma. Ne mbagamba nsoma koosi ya film campus. Kuba nali awo mu year 1. Ndowooza nali mu year 1 awo. Year 1 oba awe watyo. Ne bangamba by'osome Makerere ne mbagamba ne bangamba okay. Ojja tuletera ebikwogerako. Nendeta ebinjogerako. Mukama nannema ne banteeka. Wow! Just like that. As easy as eating matoke. Sa struggling nnyo ate lwakuba nti era nekyanyamba naye naye jjajja wange right. Oh. Swati jjajjaawo. Right. Mulimira. Jjajja wange slight mulimira. Serwere. Jjajja kusaidia mama kusaidia tata. Saidia mama. Jjajja wange. Era namwebaza nnyo bannange yanyamba nnyo naye kiba kirungi nnyo kale no joining ekintu nga wali abakumanyi kyanguwa nnyo. Era Mukama amumpa ekyasinga okwagala bannange. Yantuusa ku kibato kyange. Kubanga era osojja n'ebipapula byo n'okola otya okitegeeza. Kakati
mukulu Sulaiti Mulimira jajjaawo tuli ku Moral Landscape Media. Thank you so much. Your program on our big global sponsors. So Kababula Beauty Empire, I have the Academy Center, Ali Mengao, Romusanga Mongo Kumbina Katari, 0788 0120 33. To a bit of enough of Mama Interiors. Mama Interiors, Bo Batunda Baby Cover, Batunda Toilet, Batunda Zineka, bathrobes, towels. Curtains, bed covers. Mama Interior aliku arwa pakao uwo musanga berenga kuwa ebintu ate naye namba yasinje yawe nawe yitawo ate tatuwagiddwa bannaffe aba Asha Beauty Glam. tuwagiddwa bannaffe aba Asha tuwagiddwa bannaffe aba Asha Beauty Glam. Aisha utambo obuli unique nokuba obumpanga ngobonzi jukiza Aisha Beauty Glam basangiwa wano ebulenga ojja ku Vivian Plaza wetuli atengira ne namba y'essimu ye eri awo wansi okuba koberenga ofuna kati koberenga laka na you glow like me like atengira tuwagidde bannaffe aba banafa aba legit recruitment agents abo batwala abantu bwe genda mu legit abo banga emijigani zanda akasente kekutem so nga Shabani omuntu nakuwa akasente wadde 15 mutwalo 10 nafulangira Shabani jangu mu legit tukutwala ebweru okole mu warehouse okole ku kisawe ky'ennyonyi oberenga okola omulimu gwa cleaner mu wegiri owa security guard mu yatena input ntolonyo jangu mu legit basanga wali emutunde batwala abantu so nolekyo jangu legit oberenga otwala abantu manyi be batwala batwala bamanyi Mamacha. Legit. Fetuli legit. Tuna branch wano e Kampala, tuna branch e Masaka, tuna branch e Mbarara. So nole tujamu legit, wenga tusobola okutwala. Tenza nezijja ne sigenda moli. Jangu ogende. Manyi tojja kunga. Aisha oyagala bwa security webuli. Bwa security ojja kukolera musobola. Security bwa bakazi webuli. Security enja buso. Nekati Aisha. Katugeze oli ku kizimbe ku mall omusajja nabba akasimu customer abadde mu supermarket nga amulabye bokoleramu omusajja oyo akasimu akaleke nomugamba wewe wacha wewe mama abaya kale sedda wali wakati yogera ebigambo by'Oswahili abirala ng'ojjeko wewe bangenze musiya bawala na it's okay ebo ikenze mu yasaba anti musirikale yena no kumutya Swahili Swahili ukoma wano luti saneli oho wewe mdogo wewe hata kati wengende manyi no ibu wala manyi go wala ni aisho wala do manyi poli musiramu abo manyi sala manyi sala manyi roba lakini ngatunyumya wano simanyi tomanyi nakubogolera muntu nombogolera wala manyi mu Luganda mubogolera mu Luganda aleka kasimu kafe tuli ku Moral Landscape Media tujaine Aisha atulaga ku products amakakati Aisha ngojeko eno package jamu Mbarara products endala zoina ku Aisha Beauty Glam Asha Beauty Glam yes you know packages nyingi nyo tunao chocolate packages tunao lightening package chocolate package yekoleta chocolate wabera wa muntu nga wa chocolate yes nakugamba Aisha nze njagala sigalanga bwendi sagala kweruka sagala kola kintu kyonna wabula njagala kunyirira tegeera abantu balina omuzogamba nti abeeruwe beesiga ebisigo batina aba chocolate package weziri bwe mwera kulabika bulungi
ebizigo yaffe bwe buba ng'oli muddugavu gye tukuwa oba oli wa chocolate gye tukuwa tukuwa ky'otasabye so aba chocolate weebiri tulina sabbuuni waabwe tulina lotion tulina ne oil omulungi weesiiga ekizigo kyo ne weesigako ka oil n'oglowinga bulungi nga wondaba nze bwe mmala okunaaba sabbuuni wange nga nneesiga ekizigo kyange nga neesiga ka oil okuva ku makya mpaka lweggulo we mba nfaanana sikyuka eyandabye ku makya wansanga olweggulo we mba nfaanana ka oil kaba kakyantegeera Acha mbadde ndi wano nga ndi mu kutunula nendaba sabbuuni ate yakola ki sabbuuni ono tumuwa abantu abaddugavu waliwo abantu abaddugavu nga baagala kulabika bulungi ng'ali mu kkala ye naye ng'alabika bulungi nga sikini etangaala nga muddugavu naye nga kasikini waliwo omuntu gw'olabanga omutunako nga muddugavu naye ng'alabika bulungi nga tojulira kusangamu ebyo katono sabbuuni w'abaddugavu akola bulungi nnyo sikini nebanga ekyamuse nga toyeruse naye nga kasikini ko kalabika bulungi omuddugavu owabula nate si bw'omuwa omweru akozesa mulala omweru naye akozesa yaba wa muddugavu ate ono oyo waba chocolate ino gwe mbadde mbanyonnyola bw'oba otuta ekizigo kyaffe ekya chocolate otwalirako nono sabbuuni ne oyiro waako n'oba ng'olabika bulungi sigala mu kkalayo naye ng'okola ki olabika bulungi no sabbuuni mulungi nnyo ajjamu ebintu byonna ebibeera mu feesi ne ku body era w'omunaaba owulira obanga akakola scrub by the way obanga akakola scrub mulungi nnyo whereby nti n'oba omukozesa nga n'otakozesa scrub amala n'oba totaddeko scrub yenyini abirinamu Aisha omuntu atali bulenga Musega oba ku Mutyana Road oba kale ebyali biranyewo wano nga yalegadde kuba yoyo abasobola okuboza omuderivari omutwalira naye nga oli alina maama we ali Masaka obanga kasitoma yenyini ali Masaka ali Mbalala ali Gulu ebintu ebyo products zo zimutuukako ziti kati abali Embaala bentera okuweereza ku mizigo tubiteeka ku baasi nebituuka otuwa ennamba yo n'otuwa n'ekifo mw'obeera n'otuwa n'erinnya lyo netubiwanika ku package eyo gy'oba okoze tubiteeka ku baasi n'ebikuleetera oba netubiwa taxi n'ebikutuusaako ebisobola obikutuusaako oba oli Mbalala oba oli Jinja oba oli Mbale oba oli Fort bituukayo kubanga ninayo abantu abatwala ebizigo nga bali Fort bala bali Mbale Iganga okitegeera naye tubiteeka ku baasi ne taxi ne bibatuukako okuggyako nga oli agamba nti nze ndi wabweru wa ggwanga abo nabo tubibatuusaako solution weeyi tubiteeka ku nnyonyi n'obifuna mu nnaku bbiri babikutuuseeko. So kati omuntu oyo ali eyo products zino ng'ayagala ozifuna yes ogambye okola delivery kati ayikuyita katya olina social media platforms basobola okutuukirirako ku TikTok ogenda n'oteekamu Aisha Namata 186 oba ondaba then Instagram Namata Aisha 74 Facebook Namata Aisha ofunze erinnya lyange lyoteekamu buli wamu okunfuna products zonna ziba ziri n'obulango bwennyini nteekayo baswiti obulango omuteekayo ng'oba onnoonyako osobola ogenda ku TikTok yange n'oteekamu erinnya lyange Namata Aisha baba bandeeta n'onkeberako n'ompeereza message mba nsobola okuddamu gwe nga tosobodde kukopawo nnamba osobola okuweereza message n'enkuddamu amannya geego tegakyuka okuggyako maaso eyo tuyinza ogamba nti gulawo page ya business Aisha Beauty Glam inshallah yagiggulawo naye as for now searching Namata Aisha ojja kuba oddibwamu ate era ojja kuba okolebwako ennamba yaffe gyeri
naye abagyetaze soji basomera enamba yeyawo eriawo enamba ye bana enamba ye eriawo eri WhatsApp nayagala okuba 0784 027454 yewe nyine eriawo osobola ogikubako direct akwata osobola kujja ku WhatsApp abeerako so wonna Namata Aisha oba osobola okumufuna naye gwe kimanyi wali abantu nga baagala eno kala yange bayitiri osobola kulaba obulago bwange bayitiri obulaba obulago bwange bufaanagana ne feesi olaba n'amatu gange byonna bifaanagana amatu bulago n'otugalo totulaba tugalo byonna bifaanana tubulago tugalo feesi byonna bifaanagana so oyo ali eyo ng'ayagala kakala ng'akange ng'ayagala kunfaanana kale giweyiya superlightening tuweerako sabbuuni ebizigo ne oil nammwe abaagala okisussaamu tuweerako scrub noba ng'omukozesa tulinawo ne serums ennungi nkesi mwagala kisussaamu weebiri byonna n'ofuna kakala ng'akange nga teweetaaga makeup ndowooza mundaba ka makeup sikalina naye ate ndabika bulungi siinaako yadde ka foundation yadde ka powder naye ate ndabika bulungi very good and clean balina okimanya nti ebizigo yange tebikuba namakula yongera okibagambe tebikuba namakula musobola okunnetegereza bulungi nnyo soozuumingamu ne weetegereza bulungi feesi yange ebizigo yange tebikuba namakula tebikuba misuwa tebyokya tebireeta nakozi ku ngalo ndowooza nga yemulaba ezange zisesiiga nnako jeo zisikola ki nesiga kizigo kyange nga nkola ki nga ntambula so oba obyesiize tosuubirayo namakula tosuubirayo kwokya tosuubirayo emiswa gya green tosuubirayo mugaba tokolaba twateekako kali akagambo kali twateekako ka glam akatufuula ab'enjawulo glam katufuula unique mu nkola y'ebintu byaffe wow mantala ahaba lwaki tojja ku Aisha Beauty Glam ne weefunira ekintu kyonna Aisha oli omu ku bantu abatono ennyo nina edduuka ku Naiga Chambers awo litunda engatto nenfunye nnyo ba clients abali US Canada UK abangamba Morris nkuteddeko sente zino engatto ya sente mmeka mbadde nsaba ogimpeere gundi ne gundi oli omu ku bantu mu Aromatic Entertainment bendeetedde ebirabo naye ng'ebirabo ebirabo ebyo ababisindise beebweru lwaki nti abantu abo maybe they appreciate the way you act the way you do your movies Aisha okikola otya okubanga ozannya bulungi abantu ne bakusiima n'otuula mu character because it's not anywhere it's unique a bit anti kati obuzibu abasinga bwe tulina bwe bakuwa script togiwa budde totwala budde kulowooza ku character gye baba bakuwadde kati nze baba bampadde character ne baŋŋamba nti ogenda kuzannya bwoti script eyo ngiwa obudde nengisoma nenditegeera nendowooza ne ku character yange nendowooza ngenda kikola ntya ate era n'oguddako neŋŋamba kyanjawulo ki kyenyinza otteekamu eno character gye mba nkoze ebiseera ebisinga omuntu bwe bamuwa ekintu olumugamba kola bwoti ng'akola bw'ati okitegeera kintu nane woba okikola oba olina okusaamu ebisoko kyokimanyi si kubuuka bubuusi mu bbanga notandika kukola kintu so olina okufokasinga ku script eyo n'ogisoma n'ogitegeera wamala okutegeera script eyo script ndowooza okitegeera olina osoma weflowinga Morris agira tambula bw'ati ati nawe n'otegeera gundi yonna nawe genda otambula n'otegeera ekintu kyo kyogenda okuzannya n'otegeera character yo nti baba bampadde kuzannya nga nywa omwenge banywa omwenge beeyisa batya bagenda gye banywera babeera batya bambala batya boogera batya kati wamala okitegeera ekyo kitegeeza oba ogenda kiwa fiimu
nga kyozannya okifiiringa kubanga oba okitegedde bulungi kyokala omuntu omusanga ne bagamba baneebuulyo. Alright, Namata Aisha gwe tukyali naye nno emboozi ekyagenda mu masawo tubadde tutandise awo emboozi ekyamukwatako yasomera wa byagenda bitya lwaki yakomawo okusoma firimu zo nga zo zigenda zitya we tukyatambula ne Namata Aisha episode oba ekitundu ekigenda okuddako agenda kuba tubuulira byonna ebyo ebibuuzo byenzije neebuuza naawe boolyawo byeweebuuza commenting ne mu comment section tubuulire ekibuuzo kigwe kyewali agadde mubuuze kiwandike mu comment section ogambe Morris Aisha mumbuulize kino lwaki kino ne kino yes, thank you so much. I love you until we meet next time. Have a good night. Bye bye.